Wakati ng'obudde buyingira ettuntu lya leero ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwe Septemba omwaka 2025 omukyala amanyiddwa nga Justin Nameere oba Justin Nameere abadde atuuse ku poliisi ey'amasekkati ga Kampala giyite CPS Central Police Station. Ekireese Justin Nameere in fact bw'atuuse wabaddewo abatiimu Justin Nameere nga baamulinze dda. Bano babadde balina reflectors ez'enjawulo nga ziriko ebifaananyi bye. Ebimu ku bifaananyi byagenda okukozesa ng'anoonya akalulu. Justin Nameere ensonga emuleese ku poliisi olunaku olwaleero y'ensonga ey'ebyo byonna ebyekuusa ku kuwuttula oba okukuba okwa munne bwe bali mu midiya muno ate era n'ebyobufuzi amanyiddwa nga Nakanguubi oba goyinza okuyita Jennifer full figure. Nameere bw'atuuse asoose n'atunnyonnyola ensonga entuufu eyinza okuba nga emuleese ku poliisi olunaku olwaleero newankubadde nga bangi tubadde tumanyi nti Nameere atuuse. So mubufunze tebakusamoninga ko wabulozze kulaba kigenda kubanga mbadde ndaba full figure abeera alekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake mbadde ndaba alekaana bakunoonya bakola n'abantu bange bambuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo bwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by counsel. Omwami najja oyazze ne bamugamba ate tebanneeta ne mugamba ndayo okuba ku official summons. So Nameere bino byonna byogera nga abawagizi be bamutembeeta era bali mabega bawoza kimuffe twagala Nameere tetwagala birala bye mwogera wabula full figure okuwulira ebigambo bya Nameere nti yaweereza balooya nga asamoningiddwa poliisi. Full figure agambye nti ebyo bya kisiru Nameere abalimba era full figure agambye nti kyekiseera asomese Nameere amateeka bw'abanga Nameere alowooza nti ebintu by'amannyo wenu uliriza full figure omusomesa w'amateeka mu ggwanga. Ani yakugamba nti emisango gya criminal basindika balooya birimbe ba stupid man and stupid peoples. Singoli wanted emisango ja criminal tebasindika ba lawyers. Let me teach you. I'm going to teach you the way tataso mu musiru. Mubato manyi mateeka gendo soma mateeko gategeere. Emisango ja criminal tebasindika ba lawyers. Lawyer takolera statement. Birimbe bana babuyabuya bo ku TikTok abatamanyi mateeka. Nja kuteka ku teeko jaddiwulira. Nja kuteka mu teeko liwulira era ndikutaddemu oliwulira. Kyovolira ku nsiko. Gwe zaake simu. Zaake simu. Wakati nga full figure ayongera okudeyalinga omukyalo n'amanyiddwa nga Justin Nameere n'okumugamba nti kyekiseera amusomese amateeka. Era full figure yabadde ng'alaga nti Justin Nameere ali mu kulimba bannayuganda nti yasindise balooya. Full figure n'agamba nti omusango Nameere gwe yakola guli criminal. Omusango gw'okuba nti amukuba ne sekuba yina. Nabwe kityo nti balooya baba tebeetaagisa wabula gwe omuntu sekinoomu gw'olina okuba ng'otuukawo. Wabula Justin Nameere agamba nti poliisi ya Uganda si TikTok era nti poliisi tekolera ku TikTok. Nabwe kityo ne lawyer we yajja emirundi egisukka mugumu. Kubanga poliisi si TikTok nti ekolera ku TikTok. Yes. Temugamba bakowe official summons ngendeyo. N'akomawo wano. It's on record. He came back here yesterday. Era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ate awo n'endabawo Katemba atali musasuli. Kwanza ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer. Ate ndi mubaka alindiriza okulayira ground enjirina. Kati n'endaba wakakodi oba oli awo akokwagala okuntawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda. Ne nga nti akaneetwale mbabuuze kiki. Ndaba full figure abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala ndakoze. Wakati nga omukyala Justin Nameere ayogedde mu katambi akavuddeko ng'agamba nti ye yeereese ku poliisi
era nti poliisi si ye yamuyise era nti azze ku poliisi kumanya lwaki baamuyise. Ngenda kuzannyira akatambi akaddako. Afande abaddeko erinnya eritandika ne OM oba Omorach, sisobola kulisoma bulungi engeri gye Siverside endoza ye Omorach. Afande bw'abadde ayogera Nameere agambye nti tebaamuyise, wabula afande bw'abadde ayogera akakasizza nti Nameere okujja wano baayise muyite. Era afande agambye abawagizi ba Nameere nti mudde ebbali, Nameere asooka ave munda, bw'anaafuluma ajja babuulira ensonga lwaki yayitiddwa na buli kyonna ekigenda maaso. Naye nga Nameere ku kamera yeegaanye okuba nti poliisi yamuyise. Oba tuli ffenna kati nno ogenda okumanyira nti ensonga zibizze ebya full figure ne Nameere birabika bivudde abangi we babadde babirabira nga byandigendamu abamu ku bakulu n'abantu abatunulirwa mu media okusibwa. Soka owulirize afande. Abasigadde, let us organize. We shouldn't force ourselves, whatever. We are friendly forces. We are friendly to you and you are friendly to us. So, let us wait for her here. She will come and brief you as to why she has been called. Let us not cause any confusion. Stay calm here and wait for her. Awuliriza oluzungu nkakasa, owulidde bulungi ebigambo bya afande. Afande agambye nti calm down, stay here and wait for her. She will come back and tell you why she has been called. Mukakane, musigale wano. Bw'amaliriza n'ava munda eyo mu poliisi gy'ayingidde agenda kudda ababuulira ensonga lwaki yayitiddwa. Wabula Nameere yagambye tebaamuyise. Kati tusooke tuteeka ekya Nameere ebbali. Njogeddeko ku nsonga y'okuba nti abalala bangi abakyasibwa ku musango gw'okuba full figure. Munnange twabadde tuli awo nga Nobat abasajja tebamulidde ku mukolo ogambye nti gwabaddeko ne President Museveni bwe yavuddewo. Nobat abasajja ne bamugombamu obwala kipayopayo kumukkata paka munda mu kkomera. Ensonga ezisibya Nobat nazo za full figure. Era Nobat yalaajanye ng'omuntu gw'alaajanira ye Abitex. Jojo mbadde nsaba kutegezeeko President yetubadde wale kololo full figure ina BSFC kyakabadinze nabo ne bankwatirawo nga nfuluma tenti ya President naye bandeese ku CPS wano mu misango gya full figure munze nakuba full figure balesa botegeeza taxi ndi wano ku CPS kati. Yeebuuza lwaki Nobat ali munda mu bumu ku butambi obwatambuzibwa nga full figure akubiddwa. Nobat naye kennyini alina akatambi ke yateeka ku mukutu gwe ogwa TikTok. Era Nobat yawandiikako ebigambo ebyali bisekerera full figure. Era okwo kwe yayongera ne TikTok live ez'enjawulo n'ebiringa ebyo. Kati kigambibwa nti bino bye byandibanga byakwatiddwa ne bigattibwa ku bujulizi obw'okukubwa kwa full figure. Era nga Nobat alina ovaayo nannyonnyola ku byonna olukuba full figure lwavaawa na buli kimu. Wabula nga bw'owulidde mu katambi nga Nobat ayaayanira Abitex. Abitex abukeereza nkokola ku poliisi. Nameere bw'ajjidde n'Abitex azze. Wabula Abitex yazze ate kuggula misango ku full figure. Oba kati otegeera olutalo luno gye luvuga ludda. Olwaleero nze mpagi yammwe okulaba nga abantu abawumula ku social media bonna abakosa abantu abavuma abantu essaawa pulezidenti waabwe banaateekebwa mu kaguli notegeeza full figure osanga social media enaatereera. Waliwo abantu abalina okubeera saddaaka waabo era full figure alina okubeera saddaaka w'abawumula n'abatyoboola n'abavuma. Era kye tuliko tetulina kirala full figure tumuwalana tumwagaza ati ambye ebyokukuba full figure bikyalanze. Kati Abitex ngazze okuloopa full figure. Catherine Kusaasira, Mama Kabina,
naye ku poliisi azze n'abeerawo nga w'omulaba awo oyo omukyala gw'olaba awo ali mu kubuuzibwako omukulu ayambadde yero ye Catherine Kusaasira Abitex akakasizza nti abazze okuwawaabira full figure bawerera ddala ne videos ez'enjawulo ezirumika full figure olw'ebyo byazza abakola omuli okuba nti abavuma n'okuba weebuula wamu n'okuba nti abayisa mu kamwa kati bano nabo babukeereza nkokola nga bakulembeddwa Abitex wabula Abitex wabadde ajja Catherine Kusaasira ze at the same time ne Nameere ajjidde mu budde bwe bumu ne Abitex okujjukizaako emabega full figure yasibisaako ku bodyguard wa Catherine Kusaasira oba ofuna ensonga zino bwe zigenda zigattira abeeno baloopeero kati katusooke tuddeyo ewa Nameere obubaka obukambwe bwaweereza full figure Nameere bw'abadde yaakatuuka kukomera olwaleero alimpadde amagezi omuntu gwe bayita full figure oba eyeyita full figure whatever n'alimuwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye Nobat nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja full figure yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze kati baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa full figure naye nze ndaba full figure mu ggwanga munate ye muntu ali mu nkomera wakati nga Nameere olunaku olwaleero abadde awa full figure obubaka obw'okuba nti yeddamu na byonna nga w'obiwulidde sijja kubiddamu full figure wali ku Soul TV buli wabadde ng'atuula olumu n'afunayo akadde ng'obubaka aweereza Nameere era full figure abadde tapowa paka lwe baamugje ku mpewo soka owulirize gye buvuddeko nga full figure program ye gy'abadde akola ne Ssenkubuge tebannagijjako ku mpewo era obubaka bwe yali yasuubirizibwa okuba nti yali yabukasuka nga budda ku side ya Justin Nameere soka olabeko wana ogenze gulu bagobye ogenze luddawa olabe kye bayita ekigambo wanted nali ebuzira kusinga emirembe mugenda ne mukola mistakes ne mujjusa oluvannyuma wayagala kyakali wa social media ali wannaku 21 kati oli akatanga bonna ababaka mbafuna bonna bemutumye bonna mbafunye tebalina kye baŋŋamba okwetondako tekulina kye kuŋŋamba bonna ne Kapiteni Mayo kumukwana mugambira watu open katudde nakwezi ne mugaba bakubire ku muwalawo bakuwe sente agwe yimira nange kuwe mukuwe sente Polomota agamba nti Budoni zikunonya mbokasola konya kaso si akunonya state house ye kunonya nga bakankwa mu dakika 2 wankubire simu ku simu yange olyo kubako yaki maze emyaka nge gisogera nawe you are not my friend wali okubako yaki tewakoma kunogena kusomira ne wewana gwo mwabatambuzo butambi bwonna mu buli group ya NRA mvayo nyonyole wakakasa abantu nti waliwo ate kadoleka na kijoga mboli munene lago obunene bobo yogera kubali abesimba abasaba obululu ba politician but me nina tebe newunyiza nina abantu ambe newunyiza ino ngamba nona solo yimuka mikwano Jennifer full figure na yate amu na yanti sinza botisira kati mulabira mu district yabada kulala bweru ya sasula milioni 2.7 na this mind basasula nyonyi 2.7 bandi bera bajita batya air ambulance baba malo sasula ninga chichi ekikuteeza mu ambulance obukondo obusatu banange seka yasi nze na ebye waffe nakawuka ebyo omuntu agenda na mutwali anti kati bano tebamanyi agira nesimula mumpemwe ku mimonda awo nali mbukube muko nakulabe ngo oli mujimu mbukube muko baba kifesa njati yanso olubukubami bako mbukube muko zolani mulembe go boti tebankubako kasaga lugamenti obukondo busatu omuntu yenali natakusobola bwaba yeyita mukazi tugende mulingi ne ba promota we bali ndaba ina promota na ulengo yimya ntumusayini kutirika tugende mulingi nga temuli mukambete muli mu makansi
ontegere nzani ama jajito ali wali wakasajja akamukankuba nganganda bana iteka ina manyi bambi gakakuba Wuli okasobola nga muyaga matu kali kagenda gwa mwala nga muyaga matu zaayo we nze chayi kale era ngade bayina bano bakifeesi bambi ngakakuba obukonde babulya bwate bulyo babulya bubu obajjukira mu face bakutwera kwa identification valid ba ogamba tu bigambo bya full figure ng'aweereza obubaka obukambwe eri munnakaniwe we bazze banenengana wabula sheno full figure gy'abadde akola ojja kujjukira nti wano kwagaliwo twagamba nti UCC show yagiteeka nyala oba yasooka n'egijja ku mpewo kati ate full figure abantu we batandise okubanga bamugamba nti yagobeddwa ku mpewo full figure buli amwambala gwaliiramu oba gwaliira waya awo katusooke tuveewo tuddeyo mu komera oba tuddeyo ku poliisi ewali Justin Nameere n'amawulire kati agaakatuuka nga nkola story agatali malungi n'akamu ku saidi ya Nameere kino kya buntu singa onesibya ku UCC so what bagamba nasokera ku Soroti TV jiyita njije ku mukutu mbale wano mwasamirira nemwogera bigambo bingi awe mula nsinga bawe mula wano nsinga abetundira kuna bajja ne bateka kuno busoro bwe bati kuliko mwala mulungi nnyo ne winsano kwewunyisa ajja ne yambraina olw'ebigambo ebyenjawulo ebikawanga omususa full figure byatera okubanga akozesa bw'abanga acommunicatinga bino nno Abitex wabadde atuuka wali ku poliisi bye bimu ku bigambo byagambye nti bimukosa wamu ne bannayuganda era ze zimu ku nsonga Abitex ezimuleese ne Nameere nga yagala kubanga akaligira ddala omukyalo ono amanyiddwa nga full figure esaawa y'abantu abawemula abawemuzi abavuma lino eggwanga lirina okubeeramu abantu ab'empisa eggwanga tukkiriza mu buwangwa bwaffe tetusobola kubeera awo ng'omuntu awemula ono n'awemula oli n'asigala ng'atayina ate mu kifo ky'okukwata abatuufu abaakubye ate n'okwata ewe twogera kusasira ali munda n'abalala bazze okwawabira full figure oye Abitex ng'akakasa nti ezimu ku nsonga ezimuleese si za Nameere zokka wabula n'okukakasa nti full figure naye bamuggulako file ez'enjawulo n'okulaba nga bamukaliga kati tubadde tuli awo ojja kujjukira nakulaze Nameere ng'ayingira munda ku poliisi bwana bulenzi amanyiddwa nga Abitex wemmaliriza story eno zibadde ssaawa 7:40 wemmaliriza okukola story eno 7:17 September 2025 nga Abitex amaanyi gatandise okumuggwamu okusinziira ku Abitex bw'ayogera agamba nti tuweyo essaawa namba Nameere munda eyo gy'alaze abasajja balinga abayinza okusalawo okumusigaza otegeera bulungi kyekitegeeza ebagamba nti omuntu agenze ku poliisi okweyanjula n'okukola statement kati bagenze nabo bwe bayingiza omuntu ono ne bagamba nti poliisi esazeewo okumusigaza Abitex ayogedde ng'awotookeredde ng'alaga nti Nameere abasajja bayinza okumusigaza esegeza mulina kusaba nnyo ajja Saidi Kumanda n'ebigambo byasoose okwogera tiddemukko tebasobola omusigaza naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka kati ndowooza tulindirire wano awo okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bondi oba tebamuwadde bondi ninga naye kati ngenda wali tujja kutiikula vidiyo zange male nange okuyingiza omusango bigambo bya Abitex ng'atukakasa nti Nameere munda eyo gy'ayingidde essaala zibeere nnyingi nnyo tugenda kubanga ffe information tugireeta YouTube channel kwoli ogimanyi bulungi ffe information tugyetikanga bweri Abitex kati ali munda
by the way si Abitex yekka ali munda ntegeeza Nobat anti ku kifaananyi kubaddeko Abitex so Nobat vets ali munda kati katulinde ku kya Nameere njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba balina package y'omwana adda ku ssomero balina daddies eziwooma okuzaama balina ebintu ebirala nga bagiya basobola okuba nti no bakolera ebinyeebwa empogola na buli kintu omwana kyetaaga nga adda ku ssomero balina donuts ennungi ezirina chocolate ne donuts eziri plain balina cupcakes ez'enjawulo mukaddeke kamu gw'oyagala pizza osobola okubakubirako ne cake eza buli mukolo ku 0709 787508 bannaffe aba Honey Bites mukaddeke kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimba omaze okukizimba oba wakizimba dda nga langi egiriko ekaddiye kati ate gwalina ekipya nga tekinnasigibwako kalangi mwenna babakolako basiizi ba langi gwe mulimu gwe bakola bakubire ku 0705193636 ne bw'obanga obeetaaga ku WhatsApp era obaweerezaako ka message osobola okubawa location ya site weeri ne bagenda bakola inspection no consultinga at the same time ne bakubula kiki weetaaga okuba nga bakusigira langi ne babikolako bulungi ku 0705193636 Alson Painters UG abasiddiyo omusunsuzire eddoboozi eryange at the same time yenza abeera emabegawo omuzindaalo okulaba nti information nga bweba etuuse bwenjireeta like nga video thank you